Kiri kitya? Okusokera ddala tutangaze omukyalise gy'okoze lwaleero lwaki osazeewo okugikola? Badde nkomyeko ewaka omanyi ndi mukalamojja kati natwala ebbanga ddene nga sidda waka. Naye ng'ensonga ey'amaanyi kubeereramu bantu baffe abo bansonga embeera era teri fiiti. Embeera ogirabye bantu bangi emmeera oleese entono. Embeera nze sigirabye mwe mulina ogiraba kuba nze gye nkulidde. Kitegeera mwe mulina ogiraba. Bw'okubamu akafaananyi mu nnamba y'abantu etalina kyakulya ki ekyandikoleddwa? Ekyandikoleddwa ku gavumenti kuteerawo mbeera kitegeera abantu b'owansi n'okubagulirawo amagobo balina engeri gye balina okufunamu kubanga twetaagawooko ebintu ebyejjuna abantu abo abajja obuze site kitegeera kubanga yo site esomba buli ku makya n'akawungeezi abalemereddwa bafuluma abagisanyukiramu bayingira kitegeera kati esomba kati gavumenti kiri eriyo okuteekera abantu abo wabula ffe tuba tugiwa sigino si birungi. This is the home of Karamoja in Kampala bw'oba okubyemu ttooki ng'okulaba batangaaze kuba nsanze abakaramoja bangi Uganda tebalumanyi ng'ate bangi bali mu kafo ke kamu. Anti kati ekyo kibuga kyabwe e Kampala we bayita batya? Ffe tuyitawo Kaijongo City nga bw'obimanyi. Okay. So kati eno kyali togenda gibeerezaamu gwe nga gwe oba osazeewo okikoze lwaleero? Akuba nti gye musose mu okulaba naye ng'ate nze kyali tekulamu. Wakulirawa? Nze nkuliddeko ku bbala. Nga tolina kyakulya? Embeera yonna ngimanyi kyova olaba nti nsobola okukola. Abaana balwanidde emmere tebikususeeko? Anti era bikusukkako kati kiri eri abo abalaba okuba ku kye bakola. Kubanga nze siri biliyoni kitegeera era bonna akebera amapako gange agemabega ojjalaba amapako mangi ng'era mbadde nga mbeererawo wayuti n'abakadde bonna siriko sayizi. Are you not setting yourself so that government esobola okusanga etandika okukola naawe? Anti era gavumenti yaddemba okunnoonya kuba nze sinawe ngituukako ate era abantu ye gavumenti ati eba erina okukola erina okuyeraba kubanga nkiwaggwe oli wa TV abalaba ku TV bangi abasobola okukola ki okubeerera abantu abo. Bano abantu ndabye especially emito abaana bato abasinga bavubuka and a fan of music bayimbi bangi balina we batuuse. Mulanga kigo okubeera abayimbi ku namba y'abantu abayimbi tetubakubira mulanga mwakoowa kati mbagambe ki bwe bafunamu ssente zaabwe nga bagenda balya ssente zaabwe tebaagala kuzza naye ate kya kitiibwa okubanga tebakomawo okitegeera ne kulasiti abayimbi be nabe basinga osondera nze ndi gospel artist okitegeera naye nze sigaba nti olw'okuba ndi gospel artist naye sinatandika yimba gospel na mbeereramu nze sikuyita kugaba nze abantu mbaddiza bambaddiza kitegeera kuba ffe abantu be batubeereramu naffe okukuzaasuza otya nongamba nasuze bulungi kimala kitegeera kati abo abayimbi tetumala nnyo na budde n'abo basajja tebajjukira. Nze simanyi na kumanya sina kya bagamba kubanga abayimbi si bonna kitegeera naye era obalaba bamule balina amavako gaabwe lwe bayisaamu eggaali just nga baagala basapootingamu ebyo ebivako byabwe kitegeera naye kati ate ffe buno bulamu bwaffe okitegeera ffe kino kye tuli okitegeera wizi salako okitegeera ame kati abayimbi bangi
wakitegeera naye nga wano wetuli ate ono kabulaza tuba tuvudde eri mu Kayijongo ate waneeno mu kibira Lipanda no muganda wange ate mukwano gwange kitegeera respect family komanda wizi bamansulire mwera mwana mwebale kujja soka kujja manyi tukyakala mu unity family mwebale kujja kutukyalirako masanyuka nnyo okulaba nga tukwatagana bamu kitegeera manyi muganda wange ono mwana musajja wange nnyo atazambuusa ebintu bingi n'okulaba nga era tuli wano omusajja akola omulimu gw'amaanyi nnyo kitegeera tulina tetugezaako okulaba nga tuteekawo embeera eriwo mu ghetto era tubadde tutulawo ntuyanye tubadde tubagaba ku mmere tubagabira ku bantu baffe emmere ku kitundu manyesinga okuba ekizibu mu nsi muno njala wekulume kulemesa buli kimu oyinza n'okwekyesa n'okufuula omutemu kati abantu bamala okufuna ekyokulya naye yali badde agenda ku bbala agamba mwana kasana afunikira yange yakawunga kankoleki so era mwana abataddemu omulimu era nebaza ne Dr Kapafu pulezidenti w'emigotteko kubanga tukoze omulimu gw'amaanyi n'okuba nga asobodde okulaba nga ateekamu amaanyi n'okulaba nga abantu bafuna kamera basanyufu nnyo ssebo komanda kaki obubaka bwensooka okuweereza omwami njagala abeera ekyokulabirako eri abantu bonna abali eyo waggulu nga mulina kuba ku katono kaalina bw'aba asobola okudda wansi gye yava n'agamba ati si buli muntu kamuddizeeko ku katono ng'ate talina ddaala lyaliko kati ate abalina amadaala waggulu abantu beeyambisa nnyo erinnya lya ghetto lwemu n'agamba gyenva njagala wabeeyo omuntu omu akulaga vidiyo nga ne ku kifaananyi ky'olabye olwaleero oli apostinga evidiyo ng'olaba enkuyanja y'abantu boolabye awo ng'omusajja abagabula buli kintu kyonna oba ofuna bulungi mu bulumi obw'ekitalo era ombuulire akola mulimu ki n'abali waggulu abaweebwa ebitiibwa bisaagalira kwogerako bawulira nti ono akola kino ono buli omu ne yeetuma kyawulira kyakola ki kyayagala ani gwe wali olabyeko mu kamera ng'agabira abantu abatakka wansi wa 1000 ku kyolabye wano ku kitundu naye nga bonna bakugamba batambulira ku linnya lya ghetto eno wansi gye bavudde bwe batuuka waggulu ne bikyuka bwe baba bava wansi nga bava mu linnya lya ghetto bwe bakyuka waggulu ne bikyukamu ne baba nga ate bava mu bikomera lwaki tebadda wansi ku gulawundi bafuna bulungi so abeera ekyokulabirako eri buli muntu yenna ali waggulu nga gwogamba nze nnumirwa muntu wa wansi kyakulabirako ki kyosize era omuntu wansi kyanagamba nti mutuufu oyo ye akisaanira obusemba bubaka ki bwolina nga tumaliriza ku nsonga ng'eno ey'okuyamba abantu abateesobola obubaka bugenda bba butono kubanga ebisinga mu birabye obubaka bubadde fisiko mwe mukirabye temukirabye n'abantu bonna bakoze eki bakirabye ekyo kiri Kampala wano mu kibuga wakati kiri komanda abantu mu Kampala bangi embeera si nnungi mukitegeera so nga bannamawulire mbeebaza okubeerawo mu mbeera eno kubanga dokita newaanaaba alina omulamwa naye nga message temusobodde kugyongerayo tejja kutuuka gyegenda naye ekisooka obubaka bwange obusooka mbeebaza nga bannamawulire nti eno information mugitambuza buli omu agirabye mu ggwanga etuuse ekyokubiri nenebaza pulezidenti w'emigotteko okuba n'omutima ogw'ekintu ekikulu naye ng'ate muvubuka akyali yuti naye akoze ekintu eky'abantu abakozeemu ab'emyaka 7 kye balina okukola tetujja kugamba nti agabye trailer naye akakatono kalinawo akakatono kalinawo so ekintu ekyo kyakabi nnyo era nebaza Katonda akwongera omutima ogwakabi embeera ogisanze otya ku ground embeera eri ku ground nti yenyamiza kubanga abantu abo ng'ovudde ku kyokulya n'okusula okitegeera osanga maama wange awo oba maama wo nga tamanyi amazima kiddako okitegeera olw'embeera nti mbi nnyo 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 okutuuka ku levo gy'otasobola geraageranyiriza muntu yenna
omukyala ali lubuto tamanyi kiddako, oli azadde era nga bwe mubalabye okitegeera, naye kati gweteebereza engeri gy'asavaivingamu mu ngeri naye gy'atasobola kwennyonnyolako ng'olukya lwakola ki lwabala. Era kigenda eri abannayuganda bonna, sigenda kiteeka ku bayimbi, sigenda kiteeka ku bannabyabufuzi, sigenda kiteeka ku ki, kubanga mulimu abantu abayimiridde nga si ba gavumenti, nga si bayimbi, okitegeera. Yenna ali eyo ng'osobola okubaako kyokola. Kebe sapatu gwe ng'ogira bewuwe egudde olubege, eno wansi eba mpya, okitegeera. Ebintu mubikwata ne mubisuula ne mubyokya, engoye, emifaliso, eno birala nnyo kubanga eno tewali buliri, kyekisooka, eno tewali buliri. Awo wetubadde abantu era we basula, abasula mu kayumba beepangamu nga 8. Lwaki oyinza okulaba nga bazaala nnyo kubanga nti beetobese abavubuka n'abawala baba basula mu nju nga 15. Kitegeeza okuzaala kuba kugenda kulinnyira ddala ku leveti, kitegeera. Kati omuntu yenna ayimiridde abali ebweru w'eggwanga kubanga gino emitimbagano gituuka buli wamu, tubasaba mu buwombeefu obw'ekitalo muddeekeeka muyambe ku bantu abo mu ngeri yonna gy'osobola okukola ki, okitegeera. Okwo omukutu kw'oyisa otulaba era bw'oba olina ky'oyagala okugaba era kw'oba oyita kubanga bo abantu wangaala nabo, kyonna ky'osobola okukola kubanga bamama baffe ate mulimu bajjajja, okitegeera. Waliwo ababeeyita simanya ghetto biki biki muli eyo waggulu mu basete, naye guno omulundi tubalabula temudda mu community zino, temugezaako yadde okuziringizaamu okuyisaamu ebyammwe, okitegeera. Tubalaba mwetuuma simanya bikyani naye bino si byakwetuuma, bino si byakweyita. Jangu ng'olina ky'oleetedde abantu abo ekigenda obbagattako, ate mutondewo n'engeri esobola okujja abantu abo mu mbeera eyo. Tulina ghetto president era Bukyamaani ne Museveni yamuwa ekitiibwa ekyokubeera nti nno ye informa we ku ground naddala mu bitundu bya ghetto, alina kyabayambye. Bino biralamu bulaaza, abo sijja boogerako, bino biralamu gwe tobirabye, abo sijja bawa yadde time yadde eddakiika kubanga bino biralamu. Ye president's advisor bubaka ki bwoyinza omuwa? Sisobola kumuwa bubaka, ffe bubaka blood, ffe bubaka sisobola kuwa muntu bubaka ate nga ffe tuli boogera, kitegeera. Lwaki osituka n'ogamba teweetaaga kwogera ku muntu eyagamba nti ye ghetto president? Anti okweyita n'okwetuuma okkirizibwa, okitegedde. Naye nkugambye gwe otuuse n'olaba owulira tebakunyumiriza mboozi, waliwo okunyumiriza nti kino kiri ABCD naye kati otuuseyo ku ground. Kati tuvola abantu abamu tetwagala kwogera ku mannya gaabwe kuba tebateekeddwa kwogerwako kuba babyeyita, bebamanyi nsonga zaabwe, naye bino byo biralamu. Mukulu Kapafu, addition ki gyongera ku president ki? Sorry, mukulu addition ki gyongera ku president ono bigambo bye byayogedde? Bigambo nga ekyekika kyesinga okwewuunya olunaku lwaleero, era sooka bannayo okwebaza komanda president w'emigete kakasose ndimukubira mu bugalo manyize mbeera mu kino ekitundu embadde sisuubira mu kitundu kyange mbate mulimu n'abantu abali mu mbeera ate embi ennyenyi kubanga tubali tugaba emmere. Ndabye omukazi akutta omwana ali lubuto, bali mumusindika naye ayagala kawunga kiro tugenda mu kugaba, okitegeera. Mwana kinkubye walanyira nga na mwana okungeza ku kya Dr Kapafu, mwana buli alina kyasobola kyonna mwabali be abafula abavudde mu ghetto numana n'owanikayo ate n'okulaga ghetto gyesonyiye jangu ku ground okole ebikola ki. Bantu bali eno bali bubi mwana, bantu bali mujja kuwala bamuno oli efulo wa ghetto nanga noba mu ghetto tabumanyi ndoza mubalabe ku mbere badde wali abakazi abadde basitudde obwana ababadde bagwa ebigo naye ng'oli asindika ayagala ayite mu bantu ati sisafune kilo ya kawunga. Tulowooze nti nno bakozesa kifaananyi kya ghetto okufuna obuwagizi mu bantu naye nga si ba ghetto batuufu. Ekyo kituufu sina nakakyogera kero ekyo kinawe kenyino kyerabira, okitegeere ansayini gyeyogedde okitegeere anti ekifaananyi kya ghetto kitunda era naawe onakeera ku makya novere mu kikome nakyo ojja n'okukoma akapale nga kenkubyemu akadamagi newiwako akasadale tosobola kukanywa fiiti notandika ogamba oli wa ghetto nabeera nofuna bannamawulire ekyo jakeera ku makya nga bagamba oli wa ghetto bandi tubalabe sijja kukonako. Abantu b'omuli Panda Bambi nabo nembeebaza okuba nti akakatono bakakkiriza era ne basanyuka era ne bakwebaza ssebo tiwebali nnyo okubadduukiriza. Mu bigambo byange mu mbeera eyo ekyo kye bayita population
enamba mugirabye nga nkubiriza buli muntu yenna gwe kikwatako. Dr. Kapafu ye muntu ali free ate ali open. Osobola okulaba engeri ki gy'omwongeramu amaanyi, oyongere ne mu migoteko amaanyi, emigoteko gisobole okuzuula abantu abali deep. Kino kisukkako, kino kye mumanyi bulijjo. Ghetto deep but migoteko. Kino kinenemu. Migoteko kajegere ku kajegere, muntu ku muntu, kitegerekeka. So nkubiriza eggwanga, nenkubiriza ebitongole, nenkubiriza buli omu gwe kikwatako. Abantu bannayuganda beetaaga kuyambibwa. Tuyinza okuba temufuna message ziva mu ground oba mu downtown mu migoteko nga temuzifuna, temulabako reality. N'ekyo kye mulabye eyibadde reality. Eyo si photoshop. Bantu baddala. Abantu baddala balaga embeera ekola ki? Eriwo. So President w'emigoteko nange kennyini ngenda gezaako kwasaganya okulaba emigoteko mu Kampala yonna, at least buli wamu tutuukawo okulaba nga tutuusa information n'abantu balabe information, abantu balabe obwetaavu obuli ku ground, tubeeko kye tukolera abantu mu migoteko.